yakuba alien skin omukizimu gwe twagukwata dda tugusuza wano Magombe omuwabudde twagala family yabwe yesotingi wenatonda ne bejjusa kyegamba yetonde yejjusa oba babike kati gwengo mu sawuzi we lwaki tewamulabula ku kabi kyakayinza ova twagala ekintu kyo kibeewo tutekewo ekyokulabirako kati tugenda mufula kyakulabirako emmaga zatulabula tugamba dedda kibeewo tutekewo omutono nga kyakulabirako ababalabireko bamulabeko ng'alaba kubanga abantu bagala nnyo okulabako sina bwe nasiibye nze nsiibye bubi nnyina busungu bunyiikaavu badijje butapa kuba nnyimba zange batasalongola duzita zikuba naye badijje batemu kuba nnyimba zange video weziri salongola duzita page Instagram Twitter Facebook badijje batemu kuba kaddo okuyimba go complaining nti badijje tebakuba ennyimba zange tebazikuba nakatali enyimba nazitandiso omwezi mulamba emabega ngoyimba nga nyimba n'enyimba 18 mu mwezi gumu kubaja kutabu music ataliko family planning n'ekisinga okunkwasa nyina nyimba 18 ne video nya na ye ekizibu ekiriwo enyimba zange zituka mu mabala badije bagano zikuba bana badi ku TV ku radio mbuza buwangwa bate mukuba nyimba za buwangwa atenga zibuulirira ngazigattako tuva lero sinaba kubuuza ku muntu yenna sina nasonga lwaki mbabuuza babuuze bankoledde ki basinye ku nyimba zange ez'obwangu basamidde ku jjajja Ddungu Lubowa Namuzinda Kasajja kirali emusigula yoke mbabuuze balina okuba ennyimba zange ne babanga baziwulira wati bazikuba kati nsanyukira eki badijje baana yabo Shiru Nimrodi onwashitaga mutabani mwenna badijje bonna buli gubantu bagande badijje bwatwaliye ennyimba zange tazikuba naye nga lwaki mukuba nyimba zange mugamba lukuba tizabuwangwa na nnono oba toteekayo bigali bigali mbiteekayo naye abantu bateekesa balina nnyo empalana z'obuwangwa n'amadini so nga te ennyimba zaffe zitukola ki zetukola zibuwulirira zigatta baddugavu wamu okitegedde nga abantu bangi balina message zaabwe balina kubanga guno omulembe gw'abavubuka gwakwezuula era omuvubuka gw'atanne bakwezuula ali eyo nga atamanyi gyava kimanye nti oba tumanyi gy'ova oba tumanyi gy'odda enyimba zo zitulese ez'obuwangwa ezigatta ku music industry eno tuvanga tusaba abantu bazikube ne mabala kubanga ono dance culture omenya ni mulodi wamu obuma mumeka okuzanyo limbalo kati kankubuulire ogambye otekayo ebigali bya meka obadde ogamba kuba DJ azimbi obwangu balina kuba obukubi nyimba zaffe kati gwe oluyimba lukumenya okutwala mu studio olukole okitegedde ate ng'oluyimba lugatta ku nsi kubajjuga ffe nyimba zaffe gwe bakuba eziwemula nga tebabawadde ebibiri kinatakisa kubala kukwata sente nkwate badijje bawambu bakube ennyimba zange mwalina zikuba lwapaka kati olaba dino oba bagana mirembe ngenda bawa ennaku ezi ati zera duzita sisaba nze nja kubakwata ennaku ezi kati bawoza tingenda bega yanti mbawe sente bajja mpozi nno nja kubateeka ku ndiri TV zonna nja zijjako badijje zibatala duzita ati sagala kumanya zenyimba zitunkaganye n'omutindo gw'amabala dasolera njagala abantu butaliko zubanga baziwulirizaamu wano okitegedde kubanze sibasaba kumpagira nti abeeraliikirire kubanze nyimba ezange za kibuli nekwao zijja kukuba gambye afazali okuba dijja okuvaayo baa zonna zisigala nga nkalu balina zikuba oba baagala oba tebaagala zibatala duzita ati ati bagamba nti paka za bikuunya kwe siwe kiri ennaku omukaga zigweko kunya nga tebakubye ennyimba zange ogenda kulaba kibayita badijje kutaka kakati gambe ffe ebyange nno bya kibulimu ebyange bya kibulimu byangatto ate bino bya mayembe obadde ki bino bya mayembe egera kusanga woding era tokubye endongo yange nga kutanda omwana akusange kubala kukwasa endongo yagagambe teno endongo yaladdu zittagikuba ogaane ojoka kasati bino bya mayembe si byangatto abantu baddemu bategeere kibayita obuwangwa waffe nti bwaliwo era nakati bukyaliwo era titukyali kubajjajja ffe tetuli bazzukulu baabali batugamba abazungu kubanga abazzukulu tudugwaga bazzukulu baffe obuwangwa bwaffe weebuli era buli kimu weekiri andowoozayo oba bajjajja be bakutumye ne bagamba genda oyongere okumanyisa ensi kakati ffe tulina jjajjaffe gwe bayita kuusa olwewuddeko omuntu gwagamba nti olyange yasibatuka kuusa kati jjajjaffe oyo tebaamujeemeranga yalinga kijambi yaalaati kyensuubiza bajjijje
ngenda basindikira omusaba gwa kuusa oyo kuusa agenda baku gwa kuusa ko bimba wange ku ndongo woyimiridde ng'oli DJ ogana oddukuba ojoga kesa nti bapita laddu zitta omanyiddwa nnyo ng'omusawo wa Alien. Alien ali mu mbeera ki? Alien ali fit aliko bweru wa ggwanga yagezeko Kenya kuwumuza ku birowoozo na kututeera ku nnyimba mpya akyali client wo akyali client wange bagamba takyajjawo n'amaanyi ennaku zino takyayina Alien amaanyi agayina lwakuba abantu bana Alien yajja mu ndongo abantu bamutegeera bulungi Alien tiyajja ku ndongo ya pressure yajja kucakaza abakwakibe nga nagwe njagala okucakaza abasamize yajja achakaze ba ghetto youth n'ogatta ku ba ghetto youth ate kyenjagala okulabula mu abantu abali eyo abavubuka abali eyo abajja ne muzanyira ku mutabani wange nga ali eyo kuno kulabula ate nga mbagamba bapita Saalongo Laddu zita zikuba mwetonde mwejjuse oba mwenenyenga bukyali oba ewammwe basimenta anaaza mmwe mwetonde mwejjuse oba mwenenyenga bukyali oba ewammwe basimenta anaaza mmwe aba bakanyuge ejjinja limu kubanga bemanya nti ejjinja limu lye wakanyuga yakuba Alien omuntu gw'okubya ayina abaana ayina abazadde mama waali awo mukazi watwali awo abavubuka bangi bamutunuulidde ayina abantu abamulabirako abamuliirako ssente gojjeeyo olw'okuba gwe muddidde music mutaddemu ebyobufuzi mukanyugira abantu amayinja mulwanagana n'abantu ng'ate omuvubuka gwe mukubagana naye muvubuka munnammwe abasajja be mulwanira abakadde bava dda ku mama balina ettaala ly'omu maaso kati gwe oba olemedde okiraba nga gwe olaba ekigonjoola ensonga kukubagana abantu mayinja gwe manya nti gwe ogenda kufa okugwa amayinja obuuza ekinegenkanyanyazi bapita Laddu zitta zikuba nze gamba nze wemba ndagidde ekintu gwe mmanyi gwe kyoba omanyi nti nze oyo amanyi era naye ekigenda mu maaso akimanyi ekinegenkanyanyazi bapita Laddu zitta zikuba omusimuko twagukwata dda gubeera wano era tumusuuza magombe eyakuba Alien Skin omusimuko twagukwata dda tugusuuza wano magombe twagala famire yaabwe yeesootingi weneetonda ne bejjusa kyegamba yeetonde yejjusa oba babike kati gwe ng'omusawuzi we lwaki tewamulabula ku kabi kyakayinza ova twagala ekintu kyo kibeewo tutekewo ekyokulabirako kati eyo tugenda mufula kyakulabirako emmanga zatulabula tugamba ddaka kibeewo tutekewo omuntu ono nga kyakulabirako abo abalabireko bamulabeko ng'alaba kubanga abantu baagala nnyo okulabako yes tekirimu bw'obanga wakireka musomesezeeko abalala ate nga kirimu okufiiriza kubanga tulabanga ne mugenda ebweru akweseza ssente emmotoka eyayonoonebwa nayo mwesi muno osoloke amanyi waliwo endowooza y'abamufuna mpola n'endowooza y'abamufuna nnyo kati Alien Sat ali mufuna mpola Alien nakyalina obudde obukwata miliyoni nga 5 nga zakulyako ne ssente Alien zalina talina budde era kati kino bamuwadde nga hoolidde neffe kati Nyanza ali ku buvunaanyizibwa bw'ogwo omulimu ogw'okufeffetta buli kabi kalungi nze kwendi ndiddedde kwendi omuzibu gwe guli over guli magombe kyemuva mbagambye nti bali ddedde basime asima kale ayambale entaana ayambale kubanga bino bya ddala bino bya mayembe bino si bya baniga si bya ngato bino bya mayembe twawulira nti eyakuba teyali omu baali abantu bangi amakulu basime entaana eziwera oba basime y'omu toliiwo radio kyetera okutegaawo ebira radio ekyekoleye ebusoga ku birango baba mugitege ku birango mugakulira kibayita emirambo kuku mukabati ffe tuli Buganda ffe balogo buli eyakubye ku Alien toliiwo wendi naye tejagala ate abantu njagala mutwale obuvunaanyizibwa omanyi mmwe mwagala byokka byonoonese abantu ono baba bagambe nga bakukumukidde njagala mubatwale kamera mubagambe nti Laddu zitta kino kyakola njagala nkuzeko wali mabega kubeerawo kwa Alien Skin maanyi go Alien kubeerawo kwange okusobola dda bannange kale okireese bubi naye kankitangaaze kale bulungi okusobola dda okubeera kwa Alien Skin mu industry okusobola dda gaba maanyi ga Katonda omuntu asobola kubeerawo ku lw'amaanyi ga Katonda ate ekyokubiri era Alien Skin taliwo ku lw'amaanyi gange kuba nange seekulira nange nkulibwa bajjajja gwe bayita jjajjaffe bamweyana kati gamba nti okubeerawo kwa Alien Skin kubanga waliwo n'abantu abamuloota
abamufunako mu bubaka aliwo ku lwa musaba gwa bamweyana mukama waffe ffenna waji ani gwe balota alien skin n'abantu abalota ba celebrity abenjawulo mu ggwanga mumanye nti mulota jjajjaffe bamweyana era okubeera kwa alien skin amanyi gakubanga ntudde katereke wabamweyana nange enkulirwa omusamba mukama waffe kubayita bamweyana okutufuula ba superstar ba celebrity ab'amaanyi okutuwa ettutumu n'obugagga ogwo gweyita omusamba gwa bamweyana gwe gugaba ettutumu ngatuzeeyo ku music mubebe wakayimbira omwezi gumu olina audio meka ne video meka nyina nyimba 18 ne video 4 olina video 4 olowooza video za mugaso nnyo weno music business music kati generation eno engeri bwetuuse ti abantu baagala nnyo okubanga balaba ku bifaananyi nga bawulira ate nga balaba ne kubikolwa okitegedde ekya mugaso nnyo video za mugaso nnyo kubanga abantu kyongera okulaga omuntu kyobadde oyongera okutegeeza abadde tamanyi nsumbi n'agimanya katuyimba ku bibbo ng'omuntu oluusi akulidde ebweru takimanyi naye wakiraba mu kita n'agamba kino kita kya mwenge okitegedde kwaffe ennyimba zange zennyimbaku zibuulirira era nga ziyogera ku nsonga za buwangwa weewawo ziri mu dansolo zizinika mu mabaala zikubibwa okitegeera nti naye ziri mu dansolo ate nga zirina message ebuulirira kale tulabanga ate n'abayimbi abawemula abayitiridde obungi netulabanga abayimbi abyekuyimba ebibaweddeko tubagamba katujje kutubongeremu naffe negoza dda kkubira engoma n'okola ki nezina tukola nnyo audios okusinga zi videos kubanga oba weetekera oba okola stock okola audio mungi nga waali bw'otuka okuta video obeera nga ate oluyimba tumenyeka nnyo naye obudde otuka n'obanga ogenda kumenyeka nnyo ogenda ofune obudde bw'okukwata audio ezo ssente budde obwo ate oveeyo ogende mu video obwo nabwo budde bulala okitegeera katusobola tutukawo stock nga yaya audio n'oba nga video zino yegenda okuba display bulinga kyotunda nga tumaliriza nga bw'oli omusawo wa alien lwaki toyamba Gaza nga bamusibasiba nnyo ensonga eyo katulinde mafia boss aveebwe w'eggwanga tulina enteekateeka y'okutwala Afiki Gaza ku kiyo tumale omwambululako anje tulina enteekateeka y'okutwala Afiki Gaza ku kiyiriro kino eky'ejjinja waliwo ekiyiriro eyo gye tukolera emikolo eyo mu mpuku eyo munda gye bagamba gye tukkira mu nnyanja naye tetukkaayo gye tugenda tulina enteekateeka singa mafia boss aba akomyewo tulina enteekateeka y'omutwala tugenda munaazaako n'omwambula n'omutikula k'ejjo n'emigu gy'amakomera ebimutambulirako entwetwe ebizibu bingi nnyo ebitambulira ku muntu empewo z'ekika zino ze zeetaaga okuwummuzaako naye tulekulaba amagezi gaakyo y'ensonga ntono nnyo nabbi zittawemba tewabaawo muganda wange ojja kuwuzika nga nyizizza ate abantu abamu wano owange omanyi nayimba sirwe eno yennyini gy'olimu olina okubanga endongo eno n'oba omanyi okuyimba naye manya nti oba osuubula entalo oyinza okusuubula entalo z'eŋŋumi n'ez'emyoyo akatalekeka abayimbi okuloga mu kukendeeza emunnyo bannammwe mubakwatamu nnyo naye kakati nze oba laddu zita mugenda kundogerawo enayingidde endongo naye amaga badijja akatalekeka mu nnaku 6 zeepadde badijje kati balina kuba ndongo yange mbweraliikirire omuzukulu talina bwatandikira kunyiiga kubanga nze ndi mu buwangwa specifically buki buwangwa era yakyagala nnyo kubanga ayagala nnyo obuwangwa buddewo ate kati jjukira nti ate mu kuyimba tosobola kuyimba ku kyotamanyiiko nnyo bakyotabaddeemu nnyo kati nze nsobola okuyimba ku buwangwa kubanga mbubeeramu mbumanyi ate ndi musawo waabwo talina kyeyagudde wabagamba linda enkuba empya disiya girekosa tempya egenda okuba eyaliikiriza abantu mu ggwanga lyonna yamaani bamuta laddu zitta zikuba gijeyo